Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lye mbaleetedde naye nabasuubiza obbalaga Mikisa Esangwa oyo akulira wansi atagenda waggulu. Mikisa Esangwa oyo akomawo tawanvuwa kugenda waggulu nedda, biseera ebisinga akulira wansi. Jjukira nti Mikisa Esangwa asinga gwe musinga okumanya aw'oku ttale akula n'awanvuwamukko, naye ono tawanvuwa. Ebiseera ebisinga ono kijja kuba kizibu omusanga ku ttale, guba mukisa okumusanga ku ttale. Era abasinga bwe bamusangayo bamuggyayo ne bamusimba ewaka. Era ekyamazima abantu b'omu byalo basinga kukozesa oyo Mikisa Esangwa oyo gwe basinga okukozesa olw'ensonga nti bo ab'omu byalo amusanga gy'amusanze n'amuggyayo n'amusimba mu lusuku. Aba n'obukoola bulinga bwa kaamulali naye bo bulina obutolobojjo obwa white nga bwe mubulaba. Mulimu budootidooti obwa white mu bukoola mu makkati, ate sayidi endala teri butolobojjo, buli sayidi emu nga bwe mubulaba. Ekirala, eddagala eryo Mikisa Esangwa bwe mukimanyi nti eddagala lya mikisa liteekeddwa okuteekebwa mu kyogero eky'omwana omuwere oba mulenzi oba muwala, oteekeddwa okubeera ng'oliteekamu. Ekirala, naawe omuntu omukulu agenda okunaaba ku kyogo, Mikisa Esangwa oyo kirungi nnyo omuteekemu. Kirungi omuteeke mu kyogo ky'emikisa ky'ogenda okunaaba. Njagadde mubalage ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, naye nabasuubiza obbalaga Mikisa Esangwa omulala y'oyo. Oyo tojja musanga ku ttale nkikubuulidde. Kijja kuba kizibu. Gwegamba guba mukisa omusanga ku ttale, bamukuuma waka abamulina. Ekirala, alina eddagala lyafaanana, saagala mwefaananize n'eddagala eryo eddala lye mutera okulaba kuba lingi. Ono ye yeefaanana yekka. Aba n'obukoola butono. Ekirala, tawanvuwa kugenda waggulu, tasobola kusussa viiviiryo ng'oyimiridde. Ebiseera ebisinga wawanvuwa ng'akati keebaka wansi, nga kabanga akakula nga keebakira wansi. Ekirala, abeerawo mungi olw'ensonga nti asuula ensigo ezo ne zimera, era w'omusanga abeerawo mungi nnyo 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 olw'ensonga nti asuula ensigo n'awera. Kati n'olwekyo njagadde ndibalaga eddagala eryo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala ayitibwa Mikisa Esangwa. Y'oyo owookubiri nabagamba omubalaga oyo akulira wansi tagenda waggulu. Abasinga mumanya oli ow'oku ttale gwe musinga okumanya oyo omuwanvu awanvuwa, aba n'otukoola otutono. Ono abasinga omukozesa naddala abo ab'omu byalo be basinga okukozesa Mikisa Esangwa oyo. Bw'atyo bw'afaanana. Kansubire omwetegereza bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.